Yes, yonna gy'osinziira okwekumira ku Projan Media TV okola ky'amaanyi era nagamba subscribinga osobole okubanga ofuna amawulire agenda maaso mu ggwanga. Yes, omukulu amanyiddwa nga Eddykenzo, ffenna tumanyi nti y'omu ku bantu abaggalirwa wabweru w'ensi naddala nga tugenze mu mbeera ya lockdown. Abantu ab'enjawulo baggalirwa omuli abantu baffe abali e Dubai, abali e Saudi Arabia, abali mu Oman, abali e Jordan, abali e Qatar, abantu baffe ab'enjawulo bakadama basekadama bonna baggalirwa ebweru, abamu baali bamaze contract zaabwe ne babanga tebasobola kudda. Yes, naye omukulu amanyiddwa nga Balaam, yes, yasobodde okuvaayo nga akakasa abantu ku nsonga y'okuba nti yabashuwarinze okubanga ali mu process, ayina process gy'aliko okusobola okubanga abantu bano bakomawo, naye nga ye nga Balaam yasobodde kubanga akakasa ensi ng'omukulu ono asinziira ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddykenzo, kubanga yavuddeyo wali namukongratulatinga okusobola okubanga yafuna award ya YouTube era n'abanga y'omu ku basajja abakyasinze okuba ne following wano e Uganda okufuuka golden boy wa Uganda. Naye yavuddeyo n'akakasa nti ali mu process esobola okubanga babasindikira ennyonyi okubanga bakomawo. Naye kati ffe nga bannamawulire tugezaako okubanga tupushinga ekintu kino kusobola okubanga at least Eddykenzo si yekka gwe baconsideringa naye n'abantu abalala. Kyova olaba nti story eno tugezezaako okuba nti tugiremerako kusobola okubanga tulina we tugiggusa, kubanga abaana bangi gye bali ebweru eyo ate nga contract zaabwe zaggwako, abamu baagala kudda oba ekitegeera ate abamu tebakyabasasula. So kyova olaba nti tugezaako okubanga tupushinga okusobola okubanga tuteekawo tension mu government okusobola okubanga abaana bano babata. Yes, ku Projan Media osobola okubanga okomentinga gwe n'otubulira endowooza yo ku bino ebigenda maaso mu ggwanga.